nga tukola ki nga tutandika okutunuulira kiki ekyokukola famire. Tutudde meeting ya famire, bansabye biki bye muyina bituwandiikire bulungi, tumanye ayina engoye mmeka, simanye emiggo egitambula, biki byonna biwandiike bulungi tusobole okukola ki ffe ng'abakulu b'ekika basobole okulaba nti babigabanya. Naye owandikako by'omanyi naawe oba byonna mwabisharinga nga mubimanyi? Buli kye wawandika nga waliwo nga tebakyesooka? Omanyire emputu eva wala. Emputu eva wala. Abiwandiika nga mpandiika bya kinina abaana. Olusalo lwali lugenda kutandika naye lwo terwali n'essala. Kyanyamba bakugamba wandiika byonna. Nze mpandiika omuggo gwatambuza sokisi nze sisobola. Buli alina abaana. Alina essaati mmeka? Omulenzi omukulu ezingoye zonna yazambala. Yalina emyaka 17. Awo abantu tokwambala engoye. Engoye ze yali azambala. Kati uzitwala wa era zitwala lwaki? Anyway, twali tutuusa awo nze ne bagenda. Kakati mwami Kabanda brother-in-law abamanyi batandise emmotoka gundi tujja gitwala. Ezo shares mu Pepsi-Cola zijja kuba za gundi. Ekyo kigundi yajja okubeera egindi. Yes, kakati tuba tuli awo mwami Kabanda najja soon after. Mwami Kabanda is my brother-in-law, ayawasa sister wa mwami wange Kyala Jess. Mukoddomi w'oli. Najja n'agamba tujjeyo ekiraamo koze kiri ludda wanze. I wish I had it. Sina kiraamo. Yatuuka n'agamba gira tujjeyo ekiraamo kuba enyabula singa Katonda yannyambye n'emba nga nkirina. Nga sina kiraamo nti kiri mu kaki mu briefcase. Kati yalowooza nti omwami wange alina briefcase emu ng'abantu abasinga obungi. Omuntu abeera ne briefcase emu, yes. Naye olw'okuba nga yali minisita mu sikawutu nga bagenda nnyo mu meeting ezo bulijjo ogenda ne bakuwaayo briefcase. Ngaffe gye tugenda ne batuwa bu notebook ye high profile briefcase. Nga waliwo nnyingi bwe ziti line eriwa ku zonna erimu ekiramu tamanyi naye tamanyi nange simanyi nayirebera nga amagezi mangi nnyo ag'omwami wange. Yes, kubanga olabira ddala nti lutana kyakimanyi tayinza kuba ng'akinfluensinze ng'akikuttemu n'akatono tamanyi amanyi kirimu wano naye we exactly tamanyiwo. Nze siina kyemanyi saamanya nako nti mulimu ekiramu anyway. Kati nga tukola ki nga tukwata amagalo kaso nga tutandika zimanya kubanga zino ennyukuta nze nali sizimanyi. Zikyukanga naawe olimba mukyala n'otomanya ennamba za keesi ya mwami. Si nga manya zaaki nze nga muntu nga mumanyi kyogamba ne koodi z'essimu sibe pattern nga sizimanyi. Simu zaali nno zakajja oba twali mwaka gwali mwaka ki 94 zaali tezinajja zaali tezinaba nakujja. Essimu teyaliwo naye buno bwaliwo. Enamba zino zoteekamu n'oggulawo. Ate ndowooza era abantu abasinga bakozesa oba birthday oba ya mwana baki naye yaani nteebe nti yaani nga sisobola nga tumenya bumenya ntumenya wakati awo nga tukatuuka tugisanga weewo yaleka alaamye. Ate n'ogamba tunoonyeza yaki ate olwo tomanyi kyeyawandiise. Yes, naye nga mumanyi mwami wange twali bulungi tulina abaana baffe tubalabirira. Mukoze musomye. Nze ndi musawo ye engineer nga tuli bulungi sikanga tekineeraliikiriza nti alina weewo manyi nti eteeka okuba nga ekola ki egezaako kulaba nti tuli bulungi. Yafudde naye tuli bulungi nga bagijjayo nga tugitunuulira mwami Kabanda nange wamu gwe gusoose nno giraba. Ne mwami Kabanda lwasoose ogiraba? Naye lwasoose ogiraba terigirabako talina gwe yagiraga. Nga tukitunuulira nga mwami Kabanda ayita family yawasaamu mukyala we is a member of the family, sister wa Dan nga abayita bonna nga tutuula wabweru awo ng'agisoma ng'eri very clear. Nina bino
bye baali bakusaba owandiike yawandiise ebyomugaso of course teyawandika masaati teyawandika masaati awandiise amataka gayina yayina nga yasikira ebya kitaawe ne bamuwaayo n'ebirala naye neegulirayo kweganga abiwandiise ni kampuni nayo kirungi nnyo n'agiteekamu eya Crown Beverages nina shares west zezange bapatina bange balina ziri shares endala zino zezange era njagala zibalabirire mwana mukyala wange anya n'agateekawo n'abaana bange abasatu nabo n'abateekawo kwegamba buli munamu wa shares ezize kati of course bato bakyali baana bato oli owe 17 mukulu eriyo navyo nga wa myaka 10 nga tukola ki ng'abisoma byonna navi alinamu shares ze lwaki nedda si mwana wa kikozi naguno gujwa bwetunywa kapepisi kaffe nga ziyingira naye of course tuyise bubi kampuni awo nga ntono nnyo kaali katono natukola keesi nga miliyoni 5 zokka nga kampani nga Pepsi Cola ate Pepsi Cola bw'abeera nga tannagejja aba bwe yeetaaga bwetaazi ssente tolooza nti twali awo nga tutudde mu gwa ssente no nga mulina okuba nga muteekamu tulina okugula layini empya zinuuka kati 5 million ze munaatunda edda kati tuli kwa 100 million creases naye nga tuguze layini endala tuzimbye awalala tulina factory endala tuguze newaffe nakawuka mwateekayo factory nange ndiwe nakawuka emiti gyange togiraba njiraba ayini wange bagira nti mwami wange wamagi kigozi yes kati nga tukola ki nga kintu kiri clear oluyombo lwali tutandise okuboyiringa mu family tewali buli omu yasituka n'agenda ekegule